Omulabi owa Bukadde TV nkwaniriza program Taasa Makaago amanya Nalongo Barbara Nakazinga Kijambo. Buli Lwakutaano essaawa zibeera 2 ez'akawungeezi. Jjukira tukyagenda maaso n'ensonga eza mukyala Namugerwa Dorothy gwe mwalaba eyalabikira mawulire gaffe agataliko nfuufu gye buvuddeko katono nga aliko byalumiriza bba. Ensonga zino tukyazitambuza nga tukyebuuza mukyala Namugerwa ebintu bye yavaayo n'ayogera bituufu oba si bituufu. Programu yayita mwalaba omwami ng'agezaako okutunnyonnyola biki ebyaliwo mu bulamu bwabwe ababiri, era ne ku mulundi guno tukyagenda maaso n'emboozi ye ng'agirambulula kubanga emboozi y'omwami teyaggwaayo. Katugende maaso nga twogera n'omwami ate era mu programu ey'olwaleero tugenda kubanga tufuna n'abooluganda ab'enjawulo nabo batubuulire abooluganda okuva ku luuyi olwa mukyala Dorothy Namugerwa ne maama wa Dorothy Namugerwa bo bagamba ki ku nsonga eno. Tutandise bwe tuti nga tugenda maaso n'okunnyonnyolwa okwa mwami Ssengoba. Embeera n'ebeera bwe mutoni mutambula gy'ate okudde ebitabiko gw'okubiri. Kati we waliwo ennakugambiddeko nti olw'okuba eddagala liri lyali limuludde mu mubiri gwe ne muleetera side effect olunaagaana okukola ki newankubadde dokita yali amukyusirizza eddagala n'amuteeka ku kika ekirala kuba amalagala gonna tegaba na side effects zimu. N'amukyusiza n'amuzza ku ddagala eddala linagambyeko lye bayita olanzapine. Naye ekyembi kya olanzapine bwali bukerenda kayiso. Era kyesiryerabira lumu nga tugenze ewakazi ne sister we wano Ensambe yagamugamba nti nze eddagala lyammwe sigenda kuddayo limira naye eddagala lyangu lyagula nalisuula liri mu kisenge. Kati kye nakola ne ngamba famire gundi waabwe ne mugamba kasita obyewuliridde bivudde mu kamwa ke nze omulimu gwange ngukoze. Mujjanjabye mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mujjanjabye. Kati olwo ngera nze bwe nkomawo mu maka gano neekolera byange nze natuuke n'ekiseera nga nze n'ebyokulya olw'okuba experience gye yali mpiseemu emabega nga teyali nnungi. Era natuuka ekiseera nga abakozi obuzibu omukozi omu yandabula n'agamba ddaddi emmere eyo tolya. Kati bwe yakimanya kukakasa the following day yamugoba. Yamugoba. Era yatuuka n'ekiseera ekigambo ekimu kye yakozesa. Ankireka ekyo. Olugendo okulaba azzeemu acyankalanye acyankalanye mu kucyankalana wano obulamu bwo olaba buba mu matigga nnyo ate obw'abaana nga bo tobatiisa. Kati eky'omukisa omulungi abaana wano waaditoriatingidde nnyo muzeeyo. Abaana 3 bali mu kisulo. Bali mu kisulo. Era ng'omulala asembayo yabadde akola ki? Naye yali twatuuka ekiseera n'oyo mwana nga tukomawo nga twegulidde emmere. Olwo ate ye kati olw'okuba bino incidence eyaliwo kye nagamba mu byokulya nga tukomawo nga twegulidde nga ye emmere weeri gye yeefumbira weeri. Era ekyo kitutwala ku nsonga ey'okubiri gye yagambye nti Katonda afiire mu nnyumba enjala nga temumuwa kyakulya. Maama wange Mukama mmwebaza nze nina ennimiro gye nsobola okulimiramu emmere yange ey'okulya. Ate Mukama mmwebaza nti nina omulimu nsobola okukola ki? Okukola. Ate Mukama mmwebaza nti nze ekintu ekiyitibwa ekyokulya kye nsinga okukola ki? Okufaako. Okuggyako ng'abaana bange babaddewo ne bababuulira ekyaliwo. Nga oleka emmere awo muceere oba ki oba n'osanga gwonna agufumbye n'aguyiwa. Ng'afumba emmere ayi n'amala n'agiyiwa n'oleka kilo nga 2 kuba n'azifumba n'aziyiwa. N'oleka kilo 3 eza sukaali n'osanga nga mulimu kakwota muntu omu kuba by then twali tubeerawo 3. Ng'olwo sukaali omulala alazeewo. Maama wange simanyi. Obanga afuluma n'agabira banne. Simanyi.
okugaba tewali yali waddembe okugaba naye yayogere emmere omuti ogwo ogundi emabega ogulaba bwe ndeeta emmere mwewummulira ntera ogiteeka olw'ekisiikirize nga bw'oleeta emmere ogisanga eyengereddeko ate n'amala n'agamba abantu nti awaka agenda kufiirawo enjala yatuuka ekiseera ng'amazima gali nti nga talya ate era emabegako yatuuka ekiseera era nenkubira maama ne mugamba Dora ng'akoze nnyo agaanye okulya kyembadde ngenda okubuuza nti kuba kintwala kukiddako wategezaako okwengeejinga famire ye nnyo okulaba nti mukwasizza wamu maama wange ne audio nja zikuwa nga intervene ewedde oziwulirize nzirina audios ng'oyingizaamu famire kuyambeko omulabi owa Bukedde TV oli eyo mwami Ssengo batubuulira era akyayanukula atangaaza ku nsonga nnyingi era agambye nti zandibaddenga z'okusingawo naye olw'ekitiibwa kya famire ezimu kaazireke zisigalire mu bannamateeka mu kkooti gye zigenda okweyongera naye famire yo oyinza okwebuuza nti ensonga zino ezoogerako ki famire y'omukyala ekwataganye ne mwami Ssengo oba okulaba nti omukyala ono azzibwa mu mbeera mwami Ssengo bagambye nti tagenda kuboogerera wabula wuliriza audio zino kati bwe kibanga mu ababe abakozebwa nze nga yavaawo nanneewerera okunzita bannaye nkole ntya oba mutwala mu poliisi kubanga nange nze nnyini agenda kunyiza Dora tayogera nange waka wano kankubuulire tambuuza tanyega kwegamba taagala kundaba fesiyange obulogo bwange kati maama bw'oyogedde ne ssentebe omugambye otya kuba nze mbadde nsaba maama ssentebe mugambi ebyo byenkugambye bye mugambi kuba mbuuzizza nti gwe maama we ne mugambi nti ndi maama we mu Labour Ward naye kati we natuuka sinze mu muzaala kuba kiranga maama wa muntu nga kirabanga maama wa kiranga maama kwega simanyi nakyo nyinza kunnyonnyola taata wange taguddewo nti musiibudde kinyaba ogenda kati nze mbadde nsaba maama mbadde nsaba eso kubira ssentebe omugambe bamutwale ku poliisi maama abaana bange ani anaabanderera nga nfudde kakwegamba ebintu bya Dora byo bizibu maama mbadde nkusaba oli muzadde kubira ssentebe alinze essimu yo omugambe Dora amutwale ku poliisi gye binaava obadda butabika adde butabika kati kankubyetyamanyi mugende mugende ku poliisi ye mugambe nkwegayiridde Dora amutwale ku poliisi nze wanaawaka Dora tajja kudda amutwale ku poliisi nkwegayiridde kyamaani alinze essimu yo oneegayirira ngenda kikola nti ngenda ate essimu yii nankubidde nengiseevinga n'olw'ensonga eyo jjukira nti eddwaliro ly'e Butabika nalyo tugenda kubanga tulyengeejinga oba abasawo tugenda kuba twogerako nabo batubuulire Namugerwa bamulina mu bitabo by'e Butabika foomu eno gye nkutte 218 foomu eno yava ku poliisi form 7 yava ku poliisi nga poliisi ewa mwami Ssengo onduyite lukusa obanga emulagira okutwala omukyalo no Dorothy e Butabika nga balaba nabo embeera omukyalo ono gy'alimu teraga nti muntu mutereevu ku bwongo era bwe yatuusibwa Butabika n'aweebwa admission oba ekitanda atandika okujjanjabwa nsuubira alina okuba nga yasooka kukeberebwa n'alyoka atandika okujjanjabwa empapula ezimu kwe yajjanjabirwa ne kwe yaweerwa admission tuzifunye era tugenda kuba tuzikulaga ku lutimbe lwa Bukedde TV kale nno bwe tutyo bwe tukyatambuza emboozi eno ng'atutangaaza ku ebyo omukyala bye yanokoddeyo nga tukyagenda maaso n'ensonga eza mukyala Dorothy Namugerwa ate tugendako katono mu kuwummula tukomawo kulikayo nnyo okuva mu kuwummulamu wetuwunzikidde ekitundu ekisoose nga tukyagenda maaso n'okufuna okunnyonnyolwa okw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo ku nsonga za mukyala Dorothy Namugerwa katugende maaso era nga tukuwa ebyo bye tuzze tukuŋŋaanya ku nsonga z'abafumbo bano. Carol, how are you? Fine, and you? Tuli wano abaabukedde nga bwe twabadde tulondoola ensonga za sister ono sister wo Dorothy. Nnyo. Tulina kitono nnyo kye twagala okumanya nti oli sister we naye enkolagana yammwe ne maama ng'abaana abawala eri etya?
Si nnungi. Atugambye mbu nno maama wammwe era naye temukwatagana yavaayo taliddayo kubanga tubadde tugezaako okwasaganya ensonga eno naye agambye ye okufa n'obutanyagwa waakiri abeera mu kasasiro naye talidda wa maama. Si nnungi n'akamu naye mbasaagala ebyo bigende mu mawulire. Okay, naye nga si nnungi. N'akamu nno. Lwaki ate nga maama yabazaala? Ebisiiza bikunnyonnyola naye gwe kimanyi tisiki. Si nnungi ekitegeeza kyatugambye nti talidda wa maama kituufu. Ati munnaago osinziira nti embeera n'ogamba owa obyenenye. Naye si nnungi n'akamu. Kati obuzibu bwe buli sisito n'agenda kuyambibwa atya kuba agamba ewa maama waliyo ebyawongo. Alayira obutadda wa maama agamba nti famire gye yazaalibwamu erimu ebyawongo maama mmwe yabawongayo mu sitaani abaana abawala. Kati olwo agenda kuyambibwa atya si? Kati nze nali mugambe tudde mu kubanza nze ndi mu byakusaba nze kati mwenna dda nembeerako nga bwendi. Namugamba tudde mu ssaala tulwanye naki? Tulwane n'essaala musabe. Mukama amala n'awulira. Kuba waliwo by'otajja kukyusa. Solusoni eryemu kwegayirira Mukama musonyiibwe. Okay. Naye nga tewali ki solution ndala. Fena tuli mu bizibu. Fena tuyita mu bizibu. Naye bwe weekwasa Katonda. Wasa namugamba kusaba nze nsabira era kukalango naye ne waffe waliya essaala yazibeerayo. Olina by'ogenda ovaamu, olina siteepu gy'ogenda olinnyako. Okay. Solution yokka gye nnina. Naye ebyo gamba simanyi ogenda waago nsimanyi waago oba omala budde. Ate nti wano waali n'essaawa eno waali n'abakyala abadde amusiza alabika ng'amukooye ate n'omwami akalambidde nti baggwera mu mateeka era mu mateeka yataddeyo divorce. Waliwo ekigaana. Waliwo ekikola ki? Otambuza ekintu ne kigaana. Oba okiraba? Ate omuntu oba oyagala osigaza obulamu n'emirembe. Otambuza ne kikola ki? Okay, kati ekitegeeza kale obanga ateesa nti ekintu bwe kiba kigaanye Dorothy akikkirize nti kigaanye. Kite afuna obwenkanya oba ayina wamufunira nti muzimbidde omukazi namuta ne muteeka eyo atandika obulamu obupya peacefully. Oba okiraba waliwo ekigaana. Okay. Naye ng'ate bw'okyesibako nnyo osibira mu ntaano oba okiraba. Ate buli muntu alina emisaalaba gye, buli famire erina emisaalaba gye. Naye nze ze nasigaza Kereziya. Okay, webale nnyo webalire ddala kale. Adde mu ssaala, tudde mu ssaala. Omwami oba kibuuka akitaddeyo fine. Bigaana. Kati bakikole mu mirembe, baawule mu mirembe. Naye alina okusigala mu ki? Mu bbanga. Kati ali useless, okiraba? Wakati osobolayo obufumbo bugaanye kati oddawa. Kati babiteese bulungi mu mateeka, baawule bulungi. Wano omuntu osobola omusaba mugamba nti bannange oli otya gyendi. Okusobola okumusanga nga mukyakuzaganya. Nze kyebandikoze na ntalo. Kizinyuka. Bandyawukanye mu mirembe. Bagamba okwanika obuziina. It is just a matter of understanding. Mu mirembe. Bantu baawuka mu mirembe. Naye ng'eddagala saala. Sina solution endala. Saala. Tukyagenda maaso. Maama wange mbadde nsaba ne kino ndowooza nkigireyo ddala. Kuzimu ku bbaluwa z'eddwaliro era mbadde nsaba zikulageko wano. Simanyi ngeri gy'onaako mubeere nazo. Tugenda kubeera nazo kuzeeyambisa ne fayiro namba y'omukyala ebutabika weeri. Ekisooka ebbaluwa ogiraba? Ebbaluwa eno ngiraba esoma Namugerwa Dorothy y'erinnya. Era ebbaluwa eno ewandiikiddwako eriko stampu ya minisitule y'ebyobulamu. Ebisigadde bya lufuutifuuti olw'abasawo naye nga bamuteereddeko obujjanjabi ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi gwali gwa 10 mwaka 2018. Ate treatment note endala nga 1/11 era 2018. 29 2018. Era eddagala liirino lwakuba sisobola kulisoma lya lufuutifuuti.
ebbaluwa eyinga ya treatment era mbadde nsaba ne file number ye ebutabika osenga munagigira ye eri mu ready eri mu ready file number ye ebutabika yino yawandiikibwako mu kigambo kya nnyukuta myufu yugi TWY katukomaawo ebisigadde tujja byesigaliza kubanga etteeka litulagira nti ebikwata ku mulwadde bisigala nga bya nkizo egundi eno naye nga tujja kulagako erimu lwaki nazitereka kuba nga bwe nakunyonyoddeko emabega kwe nali nga ngulira eddagala nze omukisa gye baamuwandiikiranga wakati bwe nafuna omukisa nti nenzikuba ekifaananyi nga okuzikwata mu fiziko gundi ng'era nziti ziri ku ssimu naye ate mukama wano we yanyambira kuba oluvannyuma gundi yazikumako omuliro zino foomuzi zonna ye kuba yali nga bulwaddayo for review nga alina okugenda nazo kati yakoma nazikumako omuliro ng'avudde ku review naziwukyaka naye ze kyanya kati fayina najjaki okufulumira ddala wano kati maama wange bwe buli obuzibu bwe nkugambye nti bwe nalaba obulamu bwange buli mati gazzeemu sayite ey'okubiri olw'okuba yali avudde ku ddagala kati ng'ate nga dokita bwe yali nga bunakunyonyodde emabegako nti bw'ova ku ddagala ojja kuddamu otabuke kati bw'ava ku ddagala olwo ng'ali extremely violent wakwatako olumu nali nakatuuka yajja n'akambe kati genda okulaba embeera esusse kyenakola olwo abeewaabwe kozi watugambye tugenda kubeewulirira nja kuwulira kati bwe nenfuna abaami kuba already ng'ali extremely violent kyenakola nemuzza ebutabika kuba nenzirayo omulundi ogwokubiri that is November last year around here bwe muzza ebutabika ekyomukisa omulungi ne bamwadimitinga era ne bakugamba nti bizzeemu ne bamukola assessment ne bamwadimiti simanyi omuntu yenna atatuukangako obutabika their recurrent gundi ezo abantu kasita bava ku ddagala baddamu and could be worse wakati wano kidamu nekitabuka buto kati olw'okuba obulamu bwange bwali mu matiga nga bwe nakugambyeko emabega nti nze maama nze taata w'abaana omukyalo ono aneewerera okunzita nenkubira maama ne mugamba maama dola muzize ebutabika naye bannaayi dola nsaba wava ebutabika addekeeka okiraba kuba aneewerera okunzita bw'ananzita abaana bange ani anaabalabirira nze maama nze taata kiraba so kati ne bwe mutwa kati kyenakola nga maama mmaze omukubira olwa kazini gundi waaba oyo oba n'oluganda era muko waabeera ebiseera ebisinga ensambya ebintu byonna ebyomukyalo ebyali tannaba ku destroyinga ku luno nembikwata ng'ayokya ebintu olwoluusi eby'omu nju ng'ayokya nembibatwalira maama nemugamba nti maama ebintu bitaddeyo nga bwe nakugamba dola tetukyakuba ajja kuntuusaako ajja kunzita kati mwananzita abaana bange bakola ki era bwe baamusiibula ebutabika ekyomukisa omulungi famire neemugjayo famire ye kuba essimu yaabwe nali kweri ku foomu era abadde ali Masaka ewa maama ewaabwe bwe tutyo wetuwinse programu ey'olunaku